Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okay, Muwala wa Honorable Helen bakamujja kati ku ssomero. Tuli ku ddwaliro era nga yoyo omuwala wa Honorable Nakimuli mukazi wattu aguddewo ekigo nga takkiriza. Bamugambye nti maama ebyabaddewo byebyo nkusobola bombefu video no sooka ogintereka gyalo nkusiza bawulize olabe ebiriwo. Joel Ssenyonyi leader of opposition ayogedde enteekateeka z'okusiikana biki ebiriwo ebigenda maaso mawulire gakyali gantiisa. Muwala we kankulage embeera bambi kanyabo kitalo nnyonyi ndala ateekawo Mukazi wattu kitalo kuziti God is bigger. That is also there. That is waiting for you. I personally, I am very tired. Oh, I didn't tell you, I come from the National Unity Platform, and Mr. Kyagulanyi is my president. Omwami ono abadde muyambi wa mubaka wabula bino bye bigambo ono ye yabaddewo nga assa omukka ogusembayo bibino ebigambo bye. Abadde nkolanga omu ku bakiyambi ba Honorable Nakimuli abamuyambako ku mirimu gye mutambuliza ku mirimu gye wabatasobola kutuuka. So olunaku lwaleero ku makya nkoleddeko n'angamba azze mu ddwaliro kuba mbadde mbadde nkimanyiiko nakuba operation ya leero, so nenzijja ne musangawo na bayingidde mu theatre zibadde sanga mukaaga bamuyingiza mu theatre netubeerawo awo paka saawa mwenda nga bamulongoosa. So omusawo najja n'atuyita wabweru kwanza badde efulumye wabweru, omusawo n'atuyita n'angamba ono tugezezzaako operation ebadde successful naye tugezaako okumuzza engulu babadde bamuzikizza naye akoze eki tarespondinga aga naye netagwa famire gyalabe engenda nenyigira munda siri wa famire nenyingidde munda kuba nze mbadde ng'omugomo tubaddewo babinze ne sisita we kati wenyingidde munda ne bamupampinga wonna ebadde bamupampingira wonna for almost 1 hour. Bulwadde ki obubadde busumbuwa Honorable? Sisobola kugamba nti birwadde webiki newebiki kuba tulinda lipooti y'abasawo bakubulira ekituufu. Saagala kwogera kirala nga ate n'abasawo bagenda kwogera kirala, so badde nsaba tulindeko kubanga abasawo bagenda tubuulira ate ekituufu ekiba kifuddeyo naye nga alona bebakutisanga kumi ezaleero ez'akalungi. Faruku ogeddwaliro baliyita batya erinnya lyalyo? Alexandria Specialized Hospital bali abakazi yaliri awo Yusufu Road after ekizimbe kya Subiiro ekyo awo wansi weri kitalo nnyo ssebo. kitalo nnyo. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ke katambi akasembeddeyo ddala ak'omubaka w'ebizinga bye Kalangala ayitibwa Helen Nakimuli okuva mu kibiina ki NUP. Omukyala oyo awo ku ssaawa nga 6 bwe yatuuse ku operation bwe badde bagenda okuba nga bamulongooseza era n'asooka alinnya katanda akavidiyo nga byonna birabika nga bigenda bulungi nnyo. Operation yagenze successful, yatambudde bulungi nnyo wabula ono okumuzuukusa okumuggyayo jjukira badde bamuzirisiza ng'omanyi baba balina okwebasaamu wabula ono teyasodde kubanga adda era ku ssaawa nga 9 omusawo yayise omuyambi we yadagaze n'omuyambi we nga yavuga nno n'okuvuga emmotoka kireza nti teyabadde operation obulyawo gyonza ogamba nti taawo ne taasulewo wabula ate obulyawo Mukama Katonda bw'ati bwe yabizizza.
ayita muganda we mwanyina we abeera sister we ate n'ayita n'omuyambi we eyabaddewo ku ddwaliro n'abagambye byadda tukola ekisoboka omuzza operation etambule bulungi naye agaanye ne basigala nga bakikola okumala essaawa nnamba ebyaddala ne bakola buli kimu okakana ne bagamba nti ndala tekikyasoboka ono asodde okuba nga ayitako bw'atyo n'asobola kuba nga azikira abadde mukyala sportsman nga olaba era yabadde captain wa ttiimu ya volleyball eya parliament akitegeeza nti abadde mukyala Anjasabiggu abadde mukyala wa mannyo ate nga ekisingira ddala abadde ayagala president we ayitibwa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bano bamawo abadde abasobola era njagala kulaga bano akatambi wala kasuka nkulaga programu y'okuzika eri leader of opposition ayitibwa Joel being managed and then it's going to be taken to Kalangala district where she has been district representative woman MP. In fact, she just got re-elected for the same position, and then it's going to spend the night there so that her constituents get to pay their last respects. And then tomorrow there's going to be a district council sitting in honor of their woman member of parliament, and also for her constituents to also get to pay their last respects. And then on Wednesday morning, we shall receive her body at Parliament. We shall have a session on Wednesday morning to pay tribute to our colleague. And then after the session at Parliament, we shall go to our party headquarters, NUP, because she's been a member of NUP, for leaders, supporters of NUP to also be able to pay their last respects. Then in the evening of that same day, Wednesday, we shall have a vigil at their home in Namungona. Thursday morning, we shall have a funeral service at the Orthodox Church in Namungona. She's been an active member of that church. And then immediately after the funeral service, we shall head to Luero for burial, because Luero is where they've got their burial grounds and family cemetery. That's the program as it stands now. We have worked it out together with the family, of course Parliament, where she has been a leader, and of course NUP and all the other stakeholders. abadde mukyala Anjasabiggu wuliriza. I am so tired, very tired of being invited to such workshops. So tired. Because at the end of the day, we are only going to listen to the good English, the good words, the good ideas that are not being put to use. We come here on a daily basis, or we go to Parliament, do this and that, but nothing is being done. What are Ugandans up to? What are we up to? You might even find that this workshop is funded by Mr. Museveni. And we are here, yes, we are here talking about his removal. What are we doing? What are Ugandans doing anyway? Are we just playing? No, I'm being honest. When you come to think about it, Honorable Mao here is a very good man at English. And those words, the proverbs, I enjoy them. But where are they taking us? What has Mr. Museveni done different from the time he got into power? I'm sorry I came in late, I didn't listen to what. But, okay, sure, Mrs. Nachimoli, if I could press you hard. The civil society is responsible for the political freedoms on which you're being in charge of the reforms that led to the creation of women members in parliament, on which ticket you currently stand. Surely it would be hard to disabuse them as part of the struggle. Thank you so much. What next? What next? Yes, I am in parliament, so what? Has there been so much change that Ugandans are clamoring for? Somebody talked about the state reforms. I think that is what should be done. We are all going to keep dancing on somebody's tunes day in and out. But once we do not change, believe you me, Uganda is going to stay the same. We shall keep coming back for these workshops and get the money and go home. Thank you. The culture of talking about good English and elites, I will never apologize for my good education. And those who think I should apologize for my good education, which I also started very humbly
because I started from a school which stopped in P6. So you can't say I had a better chance than anybody. I just had the desire to improve myself, ending up in the same university where Bill Clinton and George Bush went, Yale University. So to expect me to apologize for that, I think is asking too much. But if I know your schools, I can ask them to refund your school fees. Because it seems some of you are not happy with the education you have. So, me, I don't believe in what Michelle Obama said. When they go low, we go high. You know, that's how they lost to Trump. If you go low, I'll go and collect you from under. I'll go lower than you and collect you. And then I bring you to my level. And then I show you that law does not work even for you. So don't promote these narratives. We are all Ugandans. We all have a stake in this society. Abadde mukyala wakamwenyumwenyu, abadde mukyala alya life, abadde mukyala anyumira obulamu bwe ng'era omuntu yenna alinomo, ng'era omuntu yenna weyandibadde ebyaddala ku myaka emito bwe gityo. Mukama Katonda bw'atyo n'asalawo kubanga asazeewo nga bwe yasazeewo oboolyawo tulina kusaba obusabi ate ebiddako bibeere bulungi nnyo. Kasita asalawo abeera n'ensonga ennungi, tuyinza okugiraba nga embi naye olumu wabeerawo ensonga ennungi wadde nga byonna bisigala eriye n'ekintu okuba nga okiwubudde. Obumu ku moments ezasembayo ono yali agenzeko ku TV eyasanyuka TV ya NBS era bambi ebigambo bye nabyo akkiriza nabyo mbikuwe maaso eyo ndabe. Nze Nakimuli Helen omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala bizinga 84 eby'Essese. Twebaza Katonda nti ffe ng'abakyala atuwadde obulamu era yatutonda n'ekitonde ekikyala. Abakyala mbakulisa kutuuka ku lunaku luno ate nga n'omwezi guno gwennyini gukyali gw'abakyala. Happy International Women's Day. Bannange abakyala bannange mwenna abali eyo mbakubira omulanga nze ng'omubaka abadde mu kino nakiri ate nga ntuuse wano olwaleero. Temuggwaamu maanyi naddala mu by'emirimu gye mukola n'ebyo bye musuubira okutuukako okukola. Nga bwe twava emmanju kye kiseera abakyala twebereremu mu mbeera yonna. Abakyala tetwesikasika, tosika mukyala munno wansi kubanga bw'oyagala okubeera mu kifo ky'alimu. Yogera naye mwebuuzeeko butya bw'ali mu kifo ekyo naawe ojja kukituukako nga tomuvumiridde, tomulwanye. Abakyala tusobola okuba nga tukwatagana ate ne tutuuka ku bintu ebirungi eby'amaanyi eby'omugaso ebitutwala mu maaso. Tubeere bakozi ddala. Nkimanyi abaami baffe basobola okuba nga balina ssente ze batuwa naye tezitumala. Tulina okubeera nga tuli stable mu byenfuna byaffe ate tuleme kubeera nga tufuuse kizibu eri abaami baffe. Abakyala bannange tukole tutuuke gye tuteekeddwa okutuuka. Mukama ye mubeezi waffe. Mbaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi.
the leader of the opposition, Honorable Ssenyonyi, to eMulago. Mugazi we muno.